Kanjira mpaka sanze bwe ndiba nzize waka Love Ndikuddira bino nga biruma Love n'omulimu byali nsula eddalu eno tukolera mbugubi nammwe betwagala emitima mumenya bumenya mweyisa bubi Polo eri akyawakana omukulu si yeye ndowooza audio Vybz n'obunafuula buli kummwe sound bwe mala otuulayo tolwana kimala tteeka feesi yo mu bantu gwe kyoba omanya kiri bwe kiti tugezaako kati nze olaba nkubuulira ffe okera wano ku makya n'otambula ne bakyaliibo ne mutambuza ennyimba ezo kyekisooka kya byonna ekiro mubeera mu mabaala naye amabaala ago nago togabeeramu nga tolina nnyo oluusi kyakunywa era olina obbaamu okisegera olina obbeeramu kati ekyo kiri awo olina okusasula dijje okusobola okuyimbamu nze waliwo dijje omu wane Makindi kale sijja jjogera ebbaala naye twagendayo ne bakyali bange ne tutuukayo ne muwa akayimba n'aŋŋamba okulukuba sinti nnyimbe nga toli performing nga si performing wabula nyamba akakube abantu bakawulira abantu akateekeyo okwo ndabe kale audience abantu bakabambi kuba nkalaba ku TikTok katamba abantu waneno banakagira bakategeera yandaga nti yansaba emitwalo egyo ebiri ne mugamba baba sijikola ki kuba yangamba baba okuba olimba nze oba tolina mu kyebiri baba bikole ki ne mugamba nina omutwalo ogwo gumu muzeyi wange nsaba kuba yali ne transport nangamba okay nja kateekayo gweteekawo flash yo tewali buzibu nangamba ziri wasero maye basabirawo tolina ate mulipa ino ogula ekyokunywa okisegeera afune oba Vibe yejjukira ekyokunywa kino obeera wali ekyupa nga muwo omutwalo gwange mune ate temumubeerako awo aba mukambwe ndo era naye nkubuulireko naye ekituufu kiri bwe kiti obwa upcoming by the way kikaŋŋamba okuba upcoming era abaana mubasaasireko ge mazima obwa upcoming buluma ndowooza namu babeera depressed ne bakoma mu kkubo n'agamba akambi veemu olw'ebintu ebizibu byayitamu struggle ya ddala nnyo ekituufu kyo obwa upcoming buluma kubanga otuuka ku muntu nga mutuufu olina akayimbako nga ate nno kalungi naye n'agaana okkakuba wabula nno kati kankubulireko ekituufu kyo omuyimbi gwe ngenda kati ngendamu okugamba baireka kugamba nze yankolera ekintu kye nali sisuubira omuyimbi oba muyita Lady Titi oba omumanyi temumanyi akola oyo mwetira na mami wange nti kubanga mu nsi yampa ekintu abalala kye batampa yampa studio kuba lumu twagenda ku radio sijja jjogera kuba mbandooza mba nnyonoonya kuba waliwo ate abamu abalungi naye nga wenye musajja mukulu wa buvunaanyizibwa kati nze nga bwondaba waneeno twagenda bulungi ne bakyali baffe ne tumugamba naye akayimba akafo kakubako kennyini aka Love Ndikuddira ako kennyini kyali n'aŋŋamba okay natugamba mubadde mulina ssente mmeka yatusaba emitwalo gyali 2 okakuba yasooka 2 ndowooza ne tukka mpola ne mugamba taata ekituufu kyo ninamu emitwalo 5 nga nze kuba kyekituufu gye nayina kati nga bondaba nze kusaawa eno okukwata emitwalo ekyejo n'okyokyo muganda wange mbagitezza kwegamba bayita okwesikaozanyira ku bulamu nemugamba taata ate n'akayimba kali tekannabakola nti bookings nti ofunayo yadde wabula basobole okakubako wakiri ne bwe guba omulundi ogumu n'aŋŋamba okay n'aŋŋamba flash eriwo nengimuwa n'agenda n'akateekayo niwe yakomawo n'etaano nga ngikoze eki etaano n'aŋŋamba zino sente 5 zompadde zakateekamu ki takikugamba no nga tonnabimuwa ne muganga katatokakuba n'aŋŋamba wali wawezeza ssente tujja kukakuba nkukakasa amazima ekyetaano yakitwala kukateeka mu kompyuta yaabwe akayimba ke tulinawo kati kapya bakayita ekisindika segeera ndi kibebi wali onfudde muzeeyi ngondeese nenkanyanya mu feesi kana kanyiriro nakwesonyiwa nafuna manyi Love nfukirira bakayita ekisindika era mukanoonyeko TikTok gye kali yona social medias osobola okanoonyako audio Vybz
Okay, bwati bwe tulabise olunaku olwaleero amanya nze omwana Soda Export TV tuli ku mutimbagano subscribinga commentinga osharinga ndi ne munywanyi Abe bwe tusazeeko kutuusaako ensonga zino eza love kubona omukulu gwe tuli naye adiringira nnyo mu bintu bya love so agenda kuba atunnyonnyola mu akawonvu n'akagga tutambule mpola mpola enamba zaffe ziri awo wansi in case ng'otwetaaze osobola tukubirako embeera n'etambula maridadi sana munywanyi utya jeni mpola mpola audio Vybz so kompe mwaka pera bayinza ogamba nti nalese photocopy audio Vybz gemanya kanjira mpaka sanze bwe ndiba nzize waka Love Ndikuddira bino nga biruma Love no mulimu byali nsula eddalu eno tukolera mbugubi nammwe betwagala emitima mumenya bumenya mweyisa bubi pulo eri akyawakana omukulu si yeye olwatuuka Love wafuna wakuba ku kyeyo kuba wowulira story line eyo eringa egamba mbu oba omuntu yavaako we yaleka girlfriend we n'abo kuba either n'agenda ku kyeyo oba n'agenda ewala olwatuuka nenga kino ekintu okiraba akayimba ako tekali nti oba oli ali bweru oba oli aliwa naye n'obeera nga gwe kati nga gwe katolaba ozze kkola Shege muleseeyo omuleseeyo ataliyo nze sireseeyo kale kaneegerezeeko omuleseeyo andeseeyo oba okategedde nera kingamba kale nti yatangaza taata ani kati kantangaza akuleseeyo woyo akola nedda muleseeyo kale tugeze nti no kati nga gwe oze oyiribye kati omukazi omuleseeyo je balaba abamu abatali bagumiikiriza oshegera katasoga wae abamu oba wakaweta bwati naye nawetewa neiba ndowooza oba okitegedde ekyo kisobola okukola nga oli mu nsi yo azilonga azovaawo oko n'ogenda n'oyiriba oze n'oyiriba n'oli naye naweta bwati oshegera ndowooza ogenze kuyiriba kunoonya mu bugubi buli omu kati n'abakazi sebo gye bali abakolerera abakazi abasajja mbadde sinabalabako physically mpulira bawulire kati nozogena kategeera sinafunayo munywanyi wange agamba nti nze nja ku mugongo kati ebintu ebyatuuka nti omusajja n'omukazi bonna balina okuba nga bakola tebikyali biri erimbu nti odemu atabeera waka nenapowa buli omu kati anoonyamu nemukunganya nemubaako kyemukola kati osobola okuba kati nga gwoli serious at work musobola okwezimba ng'omusajja gwolese waka atastomolese waka neda jayiribira tali serious at work ali at cheating mbobo okitegeera gwe n'osalawo n'ogamba Love Ndikuddira kansoke enkole true story oba bino bye mutugamba mbu yabadde vibe nga ndi mu studio nkutte nga Bobi Wine yagamba nakutte pen nekwata n'olupapula nga nkumye n'omuti true story oba vibe nenga bambi si true story nti yali kunze nenga omanyi nti gye tuliyiribira eyo mwana kyali wange yagenda najja ku mulimu tutunde obugoye mwana nga boy tali steady nga omanyi okyege ne mubuuza ne blood story kinangane mwana sibitegeera mwana simayo omukazi mwana ye cyanga okyegera nina atende n'akasente nako kafuusa akasente tekakola ki nozo babitegeera oli eno yiriba eno naye omukazi naye ayiriba okyegera ali ku muntu wa wansi atulugunya omuntu wa wansi oyo tagambwako aba ino kola ki okutulugu n'embeera eyo si nnungi gye boogerawo bannaye ndowooza akubiddeko akalinga baakinze oluyimba lwe katono nnyo tuyinza obituukako awo mu maaso naye kasooke driving story tugizeeyo emabega endongo ogiyingiramu akati endongo kale kangambe nti anganze audio Vybz nagitandika nga nkyali muto ku myaka ng'emeka sijaga nti myaka emeka kuba kakireka nze yazaalibwa nnyimba era mama olwansulawo bwe nti nitandikirawo akayimba kayimba kiki wasookeraku nga mama yakakuzaala wakabiranga mugono era buli mwana avaayo era asookera mu kuyimba era buli omu muyimbi nno wakabira mugono ng'otekamu kati nze nakabira mugono naye omanyi bakabira mugono mpaamu ate nyinza okuviirako awo ntuuse gye basena ate nga mpeereza oba kati gwe wakabira mukiba naye mugwe wakaaba nga bakuzadde naye nga kale nze okuyimba nakutandika nga nkyali muto mu primary nti kale nalaba mama wange okusooka ye yali muyimbi mu church bana bayimba naye nga ayimba soprano
Osegeera kati bana abokuwubisa musika abaya obayi nasko wa base nakwata namongeza nakula kati nange nga muli kindimu muliere kyokuyimba so we natandika okuyimba nga nyimba gospel oli mu line ya kanisa nga ndi mu line ya kanisa tonna menka asinti kumeka andi lango omuto kuba kati olaba oba omuto notandika okuyimba kuzini ni nyimba abazadde bagamba omwana oyo alayika nno kata talenzoloza n'okunywa enjaga okisegeera kuba abayimbi edda kati kangambira abayimbi omala kuvaayo okukulaba nti ddala oli wa mugaso naye wano oba otandika bulamaga ne bana ebiyaayononeka tolakatiza abamamubaga ne mwana akayaaya ako kalabika kanywa n'enjaga naye kati ngaze bondaba enjaga endabikawo tutunule mu kamera wali eri obabuuze tusoke tukiralifying omaye bagamba abayimbi abasinga banywa enjaga era nalabira ku mukwano gwange King Saha yagamba ekkubo ly'ennakawuka eryero liriko enfuufu yamukuba amaaso ne gamyuka kati bagamba mbunjaga onywa tonywa ndosaba ekitege era okibuuzo nekija walya oba tewalya onywa tonywa ekibuuzo kati olaba kati naawe ekigudo kino ekikubo kyaffe era kyoyise ekyesalaama road ekiruddu ndowooza okirabye endowooza enfuufu ogenda tuka kikukuba wena ogenda tuka amaaso gano kyabitegeera naye ngoloza bambi tebanja nga bagamba onywa tebanja kuba kati enjaga eyo giraba erina effects erina ebirungi erina n'ebibi ndowooza ebibi ebingi naye ati ebirungi nti erimibwa etuwagundi bagiyita air ejjamu carbon dioxide oba ka chlorophyll wako netuleetera oxygen kuba nakyo kimera weekomaawo era tutoloza kati ngwera ogwo omuti gw'omuyembe era nga bwogula era nayo bwekiri nti kitonde kinakyo ate bino bibagamba mu ddagala bw'ogifumbira ku caayi bw'ogifumba oba okige ndowooza abantu abasinga banywa njaga tebafuuwa okufuuwa enjaga kyekibi naye okunywa esitezo osobola okunywa nga tofuuwa kati tolaba bwogambye nti King Saha anywa enjaga kitegeeza tafuuwa ki get a difference between smoking and taking or drinking drinking kitegeeza anywa eddagala ku byombi nakyo wali okozeeko ku ebyo bibiri sinatuuka neera oba obujjanjabi tonnatuuka bwetaaga era we naalwala omusujja nja kunywa abaana bano oba 221 tuba twesimbudde gwe kwata nkoba weesibe oba oli mumugwa mu maaso kati mu kyaki ojja bw'oyimbayimba bwenzija bwe nnyimbayimba nga njiya obuyimba era nali nga ndikayiyayiya gwe kyova wandiika olwakayimba kinasookerako ddala okuyiiya kali nina omukuumi wange yankuuma emisana n'ekiro wadde simusasula ddala ye mukama nkuuma ako nakakuba mu kyaki ne bagamba okitegeera myaka ng'emikolo era ndowooza gyali era 7 awo biki kale katubifunze kuba oyinza onyumya emboozi nga tukusindika nnyo mu myaka gyewala sooka ogyewo eky'emyaka tubale nti tetujja musindika nga wala nnyo olinga mu myaka emeka nze emyaka gyange gyenyini gyogamba ati oyinza onyumya emboozi nga ngamba oba byonyumya byadda nnyo naye bwentegeera nti muto munnange oba mukulu munnange oba mukulu munnaabwe kibeera simba naye nga gwe kyoba omanya tukireke nende ekyemyaka tetujja kireka kuba okireese ate buli kibuuzo omuntu oba olina okukidda kati nga ffe guno omwaka tulina okuba abalambula okufumu buli kimu nti oli waba akubuuzizeeyo n'emyaka emeka gyekubewo nti myaka bwe giti okutunda kunkumudde dda oba okitegeera kati ekibuuzo kiri bweki nange ndi mundamawulire olina emyaka emeka endowooza bagamba first come first serve si bwe kiri asoose gwe basooka okuwa ate nga nze omanya ndi musajja mukulu ategeera tukomaawo kuba kati omuntu oba okuze biro 18 gye bayita biro 18 above ekitegeeza oba ovudde mu ziri nesa kitegeeza oba otandisa okulowooza ng'omukulu naye kati ate waliwo n'emyaka egy'obukadde eriyo emyaka egibeera ku kipalati n'egyendaga muntu
ekipala tiba mzee batero bana cho kati gwenda muntu gwasala wote zera ko jino bwejito aneda kati nze aneda nze nina mukwano gwange alina birthday naita mzee nanga mzee tojja n'ekipala ti kuba kuba kugonde baba bimanyi mzee abakwala siki ne wano gome nyine gwegambira neda wamba ntereko 18 nenga mzee ajukira mukaga mu ebiri wamubonya mu lutalo ale kati tukyakula munnaye kati tukimanyi tino ososanga omuvubuka nagati ndi mu myaka 3 mudufunoga abantu batagifaanana mbeera ye twetedde obutakula oba kwegamba tetukyakula kwegamba embeera esobola n'okukonya noba nga tokyakula kati gwe n'osigala ng'oli awo nze saakona emyaka gyegyo ndi kito sakinnakona owandika akayimba okuba hiti mu kyakyo osolooza nsoloza ku kasente si mukama ng'omukisa ate munekyewuunyisa nti akayimba ku bwe nakayimba enyoloza banfuwa sente kati nga omanyi bano bato banno banfuwa nga cyokolo nga wobimanyira byalinga bya kito abantu era okufuwa osiima naye era nga ngamba at least nyimbe ne bakuba enduulu kati bana abakulu mukama akuwa omukisa bana era bwe bakusabira abo bo olwono mama ye agamba ne bano omwana katate kati nagenda olaba nitandika kale okujoininga groups ezimu ez'abayimbi okitegeera nenga abayimbi kati era bano okitegeera bano obimanya ati tuli mu kyalo tuli mu kibuga awo nze sebo ndiwe nnabulagala badde manyi olinga ffe nti twasomoka ki sezibwa wano kati nze ndiwe nnabulagala kiwuunya oyinza okumpita stebon naye namukyalo nayo naliyo ngera nga omanyi nti era ozubirayo n'ovaayo n'ogyeno nekisinzira waawe ozobedde nnyo oba okisegeera naye nga mpola era ebiseera ebyo nga audio vibes erinnya mweriri oba wali weeyita ddala oba wali ku oligino gennyini munaye ate nno simanyi oba era erinnya lyajja litya sinza nakubuulira nyinza ogamba nti okireka nakeera kumakya ngeri eryo lyendi wano wakubakubangamu ne bavubuka bannaabo nga tolina linnya ddala lyeweeyita nga neeyita eryo audio vibes nenze simanyi oba lyavaawa sinza kugamba nti no lyava tolina genesis waalyo sinza nakugamba nti nalitandika nentandika olisonde oba neeyite oba neekola ki lyajja buzi sent from heaven mutandise abayimbi simanyi mwoyo yanziseeko nenkuba oluyimba andi katera n'abayimbi abalaba batume ffe tuli batume oba abatume mu luzungu ndoza bajja kitegeera nnyo beba prophet abo babeera ba prophets abo bannabbi ate disciples bebagobereza abo byoluzungu bigassamu ko tubyogere mu luganda tenne kusobya tuyinza osobya ebintu by'abantu naye oluzungu atulumanyi lwakuba nti tulagala kulwogera kirabika bubi olimba nseera bakwatwa abasajja banaddini bakambe n'ebigambo byabwe abo aga disciple asigale nga disciple ate wabala kitu prophet asigale nga prophet pastor asigale nga pastor ne rasta asigale nga rasta yadde apasa batugamba nti guno mwaka si gwakka abantu batambula ogenda kati musekaji naye abantu abo kale wamma tugende mu maaso naye olaba guno omwaka kateguli emirimu era bannaye era guno mwaka singa mbadde ku kamera mbadde ngamba bakube close up yogera ebigambo byebyo nga sibiriimu guno kyoba omanya guli kibe nti guno omwaka kateguli emirimu mwaka guleme kuyingira naye kirungi twagukane bannaye kale tufunzeemu obulamu obw'ekitoto buno obw'okubuyiribayiramu tubuteeke ebbali serious music nogamba kati njagala kuyimba mwaka ki era watandikirawo ayira kuki kituufu kyo serious business okutandika okuyimba okuyiriba kuba kisooka kyabeera nakiraba nga sirina ssente kuba music yeetaaga akasente bwekiri anti oba weetaaga ogenda ku zi tvs biki akayimba wadde oba osookera mu studio wano wennyini nasookera mu studio ya kati nagenda omwaka guno gwennyini kale oguno oguwedde gwe mwaka gwentandisa music seriously nendowooza music sinamumalamu nnyo serious kireka sinamumalamu mwaka osanga bayimbi bandoga abonyebonye emyaka nga 7 n'abeera omu n'ayimba ku luno nebigaana kuba guli omwaka guli ndowooza nga gubadde mugwa 6 awo enfulumiza oluyimba olwo lwa Love Ndikuddira osegeera nti serious osegeera nti nzize nti era TikTok omwana kyamaanyi kuba yetuyambyeko sokaddeko emabega nga tunatuka ku TikTok kuba nebuzo bingi ku TikTok naddala mu bayimbi naddala abasinze okupenetratingira awo wennyini
before Love Ndikuddira tolinayo recording endala jaziri nga omanyi nga bonagenda koko mu studio awo biki noyiribamu awo nofulumya akayimba era ne kasigala mu ggwe ne bakyalibo okitegera naye nga tomanyi nti nkayisizawa okisegeera ogendayo no recordinga nga obimanyi nti era omuyimbi atandikira oba olina okubeerabeerako ng'okangakamu ko bakyali ninawo kakayimba webito nokekumira mu ssimu yo ne kabeeramu ng'olwoyiriba kuba music etaaga ssente era nga bw'oyiriba n'okukola okola era ng'oba oyiriba oba olina okuba ng'okola kuba kati za studio n'azijjawa neera nga studio okolera mu buli eri oluusi sound ogenda omutuusa eno nga baba biralamu kyali wagamba gulayo kayaka nga tatavayo sound okitegeera ndowooza nga tebikwata luno walukoledde ludda luno Love Ndikuddira Love Ndikuddira nalukoleddewa Beats akasente si kanjika ewa Brian yange akasente ko kanjiko naye era ffe abamu kati woba tolina ssente olina okugenda mu buntu obutalina ssente si manya mu buntu n'otuuka ku mmeeza n'omugamba taata nze nga bondabo wano njagala okuyimba nina akayimba kange naye gamazima ssente nyinza okuba sina okiba okitegeera so sikujjango nga kiboosire novimba kati ye bambi waba n'omutima bambi nebaza Beats nti alina omutima omuki omulungi nti ye muntu gw'otuukirira kuba siyinza kugamba nti namuwa ssente bwe ziti kuba kiyinza n'oswaza naye nti yatulaga omutima omulungi nagamba wayi kambakole yasooka kuwuliza mu kuyimba omanyi bingi ebinfluencinga producer okuwulira ekisoyinza bulungi nga n'oluyimba lulungi n'agamba luno at least kuba producer ne wabeera ne hit naye kimugattako nasooka muyimbiramu naye ayimbamuko ndabe kugamba ndowooza agenda owulira akayimba nga si kabi nagamba kale jangu mwana nakuba for one love n'agikuba nagamba era olwagimala nagamba mukisa nkwadde omukisa munne egenda okola ki gendo yiribe ne kati ogenda kukolota nti ngenda kateekayo ku TikTok mukama nanyambira awo ne kakola ki abantu ne bakakolamu twagenda owulya akatandisa ne kabayitamu Love Ndikuddira akakayimba kakubye Jamaica kakubye Tanzania kakubye buli nsi yona katuuseeyo totandika ebya Big Eye akuba oluyimba ne lukuba simanyi Toronto some parts of simanyi abakulu anti olaba neti nze nkubuulira amazima Love Ndikuddira omwaka guno oguwedde lwakuba nti kale ffe abamu babiwa tebatumanyi nti ng'abaakabi kuba kati erinnya nti ffe oba tonakola linnya naye bambika akayimba kakoze by the way nze nasooka mmanya luyimba era nga nsoloke kanjira ntadada dendira ndidada naye nga sobola kulaga nti oba gundi andi kati ffe ojjukira namwe abamawulire kati era nje okunnoonya seboga akasajja oba segeera era omala kukuba mnoga jjukira kati abanene babeera bali nogamba kati ate omunene kangenderewo omunene anampa ku gundi abalina amawulire osegeera kati kana akayimba kasoke mulindemu muba mutulindalindamu ebiseera bisinga si byo ate si ffe olaba bano bannayuganda nga naye woobeera awo nti osobola oyimba oluyimba naye nga si kwagalako wabula influence y'abannayuganda nti obudde buno bali ku bugingo oluyimba olukwata ku bugingo kati naffe ebiseera bisingawo bafaani ayinza okuba kati ndete audio Vybz bali ku twagala Kanani twagala Pentagon kati nga boleeta ekintu ekiri mu line ya Pentagon bonna kibakola balina okugenderako so ne bafaani zaabo batera otuvugamuko speed mpozi gwe bawa advice obeeko kyobagamba mu nsonga ezo naye nga kale nti bafani bo kati kwekyo tebalina buzibu kuba bo baagala nnyo bintu bikola ki ebitrendinga so kati namwe ebyo olwinsi bibadravinga muko ne mutatu waffe obudde ba upcomings nti tuokuba akayimba bambi omwana ne batakumanya so ate baida ekyo kizibu kyamaanyi nnyo nti baba soko lekizeko kawedde wazi nti ffe ba upcomings tufuna obuzibu nti tetufuna mawulire kutumanya kuba kati abakayimba bajja kukamanya naye ate gwe omuyimbi face yo nga tebakumanyi kale wabula obeere n'akayimba ko katambula abantu bakanyumirwa olete nosbaitako nga bakanyumirwa nenga tebasobola gamba kati nze nkuwa ekyokulabirako ŋŋendako nga obimanyi nti enkuba y'akayimba ŋŋendako mu kabaala okiwulira n'okuyingira kwennyini kwali kwegayirira osegera gula ecupa yaki y'ekyokunywa naye nti ewa emeka 5 nali siina bakyali bange ne bansonderako awo wabamu ne basigala wabweru nemugaa kati audio kani bagaa kati audio gwe kasita ogenda n'okola ki n'oyimba ntuuka ku DJ's box
naye mwenyini kumwegaira olukuba oluyimba tanti talumanyi nno wabula yaga mugamba akayimba kange muzeyi wange akayimba kange Love Ndikuddira tabitegeera okitegeera angamba kwegayirira kwenyini naye yamala nanteeka kati ngenda kugundo kayimba kanjira paka abantu bakubendo owa atoba sakoma wena mu DJ box gwe yimba kakayimba ngatabitegeera ngakwega aya kayimba kumbandinga nkawulira mwana kankateka mune mugondo oba kisegeera nendoza audio vibes ndoza wetunatuka ku challenges za TikTok ndoza zezimu kuzo kuba ebiseera ebisinga TikTok etunda nnyo sound kubona ana promoting agenda leta face ye aba alete face ye Semayenga alete face ye Good Luck alete face ye zibere faces nyingi nnyo ku sound ye teba mu challenge awo ku TikTok so kale ekyo challenges kikuyamba ntira oba oli anagituddemu oba nagituje just yakuyamba sound okutambula nenga tatunze eki face yo taswa gitunda yaba yera ne ate gwe muneti ewunyisa nti olimba lusobola okukolera oli kwa account ze ne rumukolera kwa account ne rukuba kwa account ino okusinga ategwe kuyiyo wakati nzolaba account yange si yali ya maanyi naye waliwo mulala ati akakola mu kakayimba kangako ndoza yali lyrics bamwita Ibra ati yakakola ate ne kayisa ne kuza yange jimbadde nkola kimwenye kwa sound ye nekola ki ne tambula ate wawunye kyewunyisa nti yeti naye ate yayina follow kati abalala so omukisa yafuna omukisa kayimba ate nange nenfuna nti teyayina follow wabula kayimba kange nange ne kamwa follow nakuba okusegeera nange ate nenkola ki nenfunira ka ndowooza audio vibes n'obunafuula buli kummwe sound bwe mala otuulayo tolwana kimala tteeka face yo mu bantu gwe kyoba omanya kiri bwe kiti tugezaako kati nze olaba nkubuulira ffe okera wano ku makya n'otambula ne bakyaliibo ne mutambuza ennyimba ezo kyekisooka kya byonna ekiro mubeera mu mabaala naye amabaala ago nago togabeeramu nga tolina nnyo oluusi kyakunywa era olina obbaamu okisegera olina obeeramu kati ekyo kiri awo olina okusasula dijje okusobola okuyimbamu nze waliwo DJ omu wane Makindi kale sijja jjogera ebbaala ne ntwagendayo ne bakyali bange ne tutuukayo ne muwa akayimba nangamba okulukuba sinti nyingi nga toli performing nga si performing wabula nyamba akakube akayimba abantu bakawulira abantu akateekeyo okwo ndabe kale audience abantu bakabambi kuba nkalaba ku TikTok katamu abantu waneno banakagira bakategeera yandaga nti yansaba emitwalo egyo ne mugamba baba sijikola ki kuba yangamba baba okuba olimba nze oba tolina mu kyebiri babikole ki ne mugamba nina omutwalo ogwo gumu muzeyi wange nsaba kuba yali ne transport nangamba okay nja kateekayo gweteekawo flash yo tewali buzibu nangamba ziri wasero maye bo basabirawo toyina ate mulipa ino gula ekyokunywa okisegeera oba vibe yejjukira ekyokunywa kino obeera wali ekyupa nga muwo omutwalo gwange mune ate temumubeera kaawo aba mukambwe ndo era naye nkubuulireko naye ekituufu kiri bwe kiti obwa upcoming by the way kikangamba okuba upcoming era abaana mubasaasireko ge mazima obwa upcoming buluma ndowooza namu babeera depressed ne bakoma mu kkubo n'agamba kambi veemu olw'ebintu ebizibu byayitamu struggle ya ddala nnyo ekituufu kyo obwa upcoming bubi buluma kubanga otuuka ku muntu nga mubutuufu olina akayimbako nga tenno kalungi naye naagaana okkakuba osoka omuwe kati nze nkunyumiza oyo DJ nti namuwa akayimba kange n'omutwalo n'engumuwa ate gwe yagunsabirawo nangamba n'okungamba nti tombeerako nga womunaabeerawo nosigala ngu oyimiriddemu okaawo omwana blood akayiseemu kati kankubuulira amazima nalinda akayimba sawa 6 nakuba ennyimba z'abaani nenzero ne mugamba blood akayimba owaayi nkudize sente zo tomba bubi oyaka ojja nnyo ololaba nga ompadde nnyo ne mugamba taata tewali bagamba kyali bange nga atuula wali kakkana omusajja ajja kuba akayimba ne tubeerawo ne tulina nagenda olengezayo nga sikyamulaba ndabawo DJ mulala osegera njugera ne flash yange eri awo ngeno ojja ne mubuuza ono DJ saano zigenda mu 7 obudde bugenzi abantu bali mu gundi zaabwe najja ne mugamba ono abadde nangamba agenzi
nemanya nti kati oli ayiseemu eyo kodi oba ogitegeererawo nga mugamba ono ka flash kange kabaddeko kaawo nanoonya kaawo ka flash ate oli naye tabitegeera kuba era tabaddeewo kigandoza nga omanyi ayinza n'obutakwesiga oba gwennyini no teyakalabawo nagamba flash yamwe nga sina gyendabawa flash yakyejo nayo negenda atutta omutwalo ogwo flash agita takubye luyimba ogenda tambuza bigere oba okitegeera ndowooza mugana so yembeera gye tuyitamu kyova olaba nti abayimbi bavaayo ne mugamba nti balina empisa embi ogattagattamu bino bye wayitamu fuuka kyoli naawe n'otwesasuza sente kwesasuza kale ekirifu kiri bwe kiti ebiseera bisinga naffe tukolagana kyova bavaayo ne bakolagana n'abo abababeererawo bwe yatandika naye naye nga mwana birambogera mpuliranga n'amaziko gampitamu mwana byaddala boy kyova olaba kati gwe ate gwe nkuwadde respect mwana nti kubanga webale onoonyezaako era soda mwana nsaba Katonda akuwa omukisa buladi amen ono omusajja muyinza okuba kalenze kanjogere kati kanzireko gwe bayinza okuba nga bakulanga naye at least oli mugagga mu mutima ate onoonya talent osegeera nti omwana waba akubyeyo akayimba muvimbiseemu osegeera mulage mumuwe naye ku maanyi kuba kati fe oyimba akayimba nawe tabawa ku maanyi noyitaawo ne banamawuliako ne munnamawulire wenyini n'omutuukako n'omugamba blood kati nze nawe nalinga waliwo banamawulire ninja ne mugamba blood nange ojja onkolekoko ka interview nagamba olaba ofunyemu ekitono nyaga okutunuzaamu kamera ate nkuwe gwe oteekeyo kati osegera nti waba akukutte akukwata just kubeera kuteekawo appearance ye akuwe oteeke ku platform nawe osegera weeteekeyo kwegamba akutunuulira nga toyina kiddako nti mu kaseera ako wadde oba oyinawo akayimba omanyi nakayimba nakayimba wabula alaba ndowooza nga gwe toyina go ahead gy'ogenda kuddako Audio Vybz emboozi eno ekwasa ennaku ate ebiseera ebisinga etta generation enaddako ey'omu ndongo tusobola ogifunira solution oba tesoboka terina solution kuba ekisooka kya byonna buli omu bw'atuuka ku mulimu n'alaba nga atuuse tajjukira gy'avudde ayimirira mu kituli bw'ati tajjukira gy'avudde kiringa omuyimbi Katonda okuwa omukisa ate gwe ofuna omukisa n'otandika bano abajja n'obakuba ebikono kitegeera nti naawe jjukiramu ebiseera biri wewanoonya naye nga tewali akuyamba kitegeeza bwe buzibu omunoono bwakolaki bwalaba bwayitamu so mwe chance kozi omukisa guno ogulaba tegusobola kukuggyibwako gemazima nti olw'okuba nti nno nnyambye ggwe nti omukisa gwange guvuddewo oba eddoboozi lyange lyoli kyokka kye mbaagalako bw'oba akweya kwesibako n'apenetratinga bw'otuuka ng'obala oba omukulu oba legasi munyumirwa nnyo okugamba oyo nze yamuleeta oyo nze neyakwesibako nzi munyumira nnyo awo nosanga omuyimbi ng'agamba oyo gundi namuyamba nga bakyenyumiriza namu naye ate bw'ogenda gyali omwakisesinga nti nnyamba ate n'agaana anti kati omuntu okuyamba nti mu music muneeno terikuba nti oba weeraga nze omuntu waba nga alina wantadde tekiba kikola omuntu era kati olwo ye aba alinyumyako ddi nti nina gwe sebo luba ino ga mwana bona baana bange baana bange sebo oyo odi azze kati oba kati kalugayo nti nze waliwo omuyimbi ankutteko era waddemba okuva naga ako katabani kange boy mu industry oyinamu omuyimbi bw'atyo gwosobola owa credit sofa gugamba nti yali akukasukiddekoko ku mukono nze nga nze audio ng'osezeewo ndeka toyina muyimbi gwo eyali akwadde ku mukono nagamba nti at least leero simattukako kiggoonya tambulako step kati nera kyenjagala okugamba omuyimbi okumuyamba ekibuzo kyembuuza nze nga nze wemba omuyimbi nga nina erinnya golooza ki kye nina okukola okuyamba ono omwana gwendabyemu talent ki kye nina omukolera nze ndowooza ekisooka omuyimbi waaba munene aba ne connection mu all zino platforms zonna oba categories zonna ze tulina eza promotion
aba alina connection mu media houses, alina connection mu ground promotion ne online networking nayo yonna alinayo. Nga ne bwagamba oba DJ nti oyo omwana wange muyisize wakayimba oba nakutwala mu studio yakabina kuba abayimbi abasinga bane balina studios. Tugeze bebe ku nagamba agenda Ronnie omukolere yakayimba. Genda ke wateno hozi oba wa Dan Magic bwe bito zinga. Wabula no katika nkubuliyeko ekituufu kyo. Omuyimbi gwengenda kati ngena mu kugamba gwenso baireka kugamba nze yankolera ekintu kye nali sisuubira. Omuyimbi oba muyita Lady Titi. Omanyi? Lady Titi mumanyi. Akola oyo mwetira na mami wange. Nti kubanga mu nsi yampa ekintu abalala kye batampa. Yakuwaje? Yampa studio. Omanyi nalina bandi ginalimu kati nga nyimba. Kati bambi we nayimbanga nina akayimba ke nayimbanga kali kaddiini. Bambi nendoza nga kamunyumira. Nangamba bwe unyo kumanga yakagala nga bambi nawe bavudde ku stage. Ansasula sente zibamufuuye azimpa. Nazikuwa zonna lwodi. Nga we bazimufuuye oyo Lady Titi. Nga azikwala nagamba audio. Kagamba nga ndoza alaba nyimba nendoza nga kagamba nga bambi kana. Kiwalino kyomukolera kuba namukwano gwange Scopulama yangamba ye wabbawa yalinga asimula studio yajjawo ebintu byebakozesezza bawa kwe kumuwanga free recordings. Titi walina ekyenjawulo kyomukolera ba just ya sporting a talent yakuli. Muna esa ina kyanjawulo neje ye namuyimbira akayimba ndoza akamukwata ku mutima. Nagamba ne ono omuvubuka kwegamba nanjagala ntoba simanyi nendoza yanjagala bwagazi. So nga bambi wetugenda mu ezo shows bwe wamala okuyimba sene ze bamufuye nga azimpa nange nga nzigabana ne bakyali bange kuba twayembera teyali nnungi. So we nali ndi awo nga banonyiza akanamba kange mwenyini ngamba mutabani akayimba ako koyimba osobola ogenda mu studio oli ready nti kubamba de njagala kubira no producer wange ogende okakole nindoza nti byakusala nemugamba mami osa okay okakasa nangamba oba oli ready tewali buzibu bannange nesenyiga yali annuma yawona namugamba ndi ready. Chawumsa akakayimba nakakola kwegamba ngandaba sagala nfirwe mukisa. Kale oba senyiga nga yagenda okunyimbiso kale wachiri kankubirire wachiri namugamba mama ndi ready nangamba kale genda ku studio bweti wanene wagundi producer bina yasasula producer buli kimu nangamba buli kimu ekyetagisa mu luyimba kati ndoze ekintu ekyo bwo kitegedde nti kati omuntu wakukolera ekintu ekyo kuba kati studio wabade wajisasula mitwala no ba 5 akuyambyeko. Yes, ebere ba step mbulamu abayina kyagasseko. So kale mwebaza ndoza nenga mpozi abayimbi bangi bona abayimbi bangi nnyo abayambi abantu so sinzenzeka waliwo n'abalala tuliko gwe audio vibes totutwale tuliko gwe basically nenga basically nzolo gwembala ngo omuntu teriyo mulala ate ba DJ kala ba promoting endongo bonna bosobola okugamba nti at least ono yali anyambyeko. Ane katika ompozo okwebaza tenso okwebaza abakyali bange banabo ku TikTok kubanga mwana bakoze eki nawe munamawulire gwe asoose okuntuukirira kubasira bangako ku munamawulire mulala ate nga kimanyi tugenda kwatagana paka okukyegera kozi nga gwali ngamba soda ne abete mudda weka so tugoba ne abe omulisa ngamba munene okunsinga yani kubaka nenda kyengamba ayika musajja nga omanya omusajja omufumbo tabula abuse kubye tuliko nanonozaako omusajja omufumbo tabula ssebo omulabe sati omulaba nga seobadde eki omusajja omufumbo tafuluma nnyumba nga tasaniriza nvi nga nga toba ogiraba buli kimu oba okiranga nebyaffe sati wogironda lwana mu kasero tuveeyo audio oluyimba luno olwakanjira mpakasa lutandika biseera kyokkola magic era naye watandika lwewuunyo dudde kiwalabira ku kino kintu kyandibotola lusa gwa munaanaawo walabira ku kino okay kadi nga omayika oluyimba okuba kasitola ba ku TikTok nga lufuse kugamba nga challenge scrolling about challenge ngochegera kwa nawe no gamba
ate kati awo kiralamu ozenge ngola n'abanene batandise okukakolamu omanyi basooka ne babeerayo naye bamala ne kasaka bayingira agamba oyi kayimba kankako bw'obabamira nga bakusaba naye ate bambi ate bw'otabawa kuba bambi nabo mulimu gwabwe nti nabo bakuyambako bambi okupushya naye nabo balina okukoza akawunti zaabwe nga zinoberako content era nazo zinoberako content naye ate nabo bambi balina kuba data nga wobimanyi naye waliwo abamu ababeereyo nakola phone love naga mwana anyimbidde bulungi akayimba bambi nga tomwadde noyadde nenusu ekikumi kuba kati nze waliwo omukyala waliwo wini wa mami okakayimba kanjira mpakasi yankolera challenges nezo nga kwegamba nga simwadde yadde nenusu ekikumi oba ne X yagikoze next na baile ne waloje nalabye edinga so kitegeeza nti omuntu jasi osoba muyimbira ebikola ki ebinyona gani akali nze kanyimbira bulungi TikTok achi yasoko ba surprise n'agikola noga mama no yagikoze a TikTok Chimbowa yakola ningamba segeza boy tu ngeno laba ne tata we na yakakoze eki akatudde mulinga tusigeza tugenda maso maya abanene basola nabo batanisoka jiragiramuko no gamba awo no kale noza tujja tambula nabala nabo babakola kikuba balina ba followers abalabirako kuba abantu balabira kuba lino bavakekana akayimba akaliko obo kitegeera nabala nabo ne basoni bakola ki naye kikulu kyabe na message kalimu mu music nti okuba katola abantu betuyimbira woyimba akayimba ngakamukwatako akakola bwesiri kuba kimukwatako kyoyimba kimukwatako love n'omulimu byandinsuulira ddala okanjira mpakasa buli muntu yena baidawo abasinga ate kati Uganda bwe tulaga kyo kiba nase kubuza kubako kuki eyo kuba batomedde nnyo mu love nti omuntu tubeera ku mirimu naye nga ne love naye tusumba mubadde abaana bange ab'obuwala bali mu byeye kye mubakola ne muna tebakyabika kadama kiri kirwadde nga bw'owulya HIV manya AIDS okimanya bulungi nti bwe neegatta nasambadde nja mufuna niira asigala akwata naye mune ate mune kati bayiga bambi temukyakola bulungi bo benyini no kaneka olaba katatebe basimbaire kankubulire bagezi nange waliwo yankuula emabega ani kati gwani wulirako ani kati kuba waliwo kyali wange nawulidde ate kadama alyeri yamusabye mbuno buli yamusabye mbwe ez'enviiri kadama mu kiyumba genda ziba nviiri ani kati balimu nezi Pro Max balimu level Pro Max 1 2 3 bano obose bazibu ebwe yasabye enviiri wakubye kutta nyumba y'omuwalabu nga n'abamu ebiseera ng'emiro giba mibike bweji naye era nange ne mugamba kala ate toli ku Pro Max oli ku Pro Max 95 enaba nakujja birungi ki byofunye kale byobala mu luyimba olwo sofa oluyimba olwo nemo byonna kansoke nebaze Katonda mwebaza atuwadde omukisa kubanga ogwo guba mukisa nti akayimbako olaba nti ku TikTok kuba kangambe kali wano Uganda waliwo abaana abalina amaloboozi abayimba obulungi okitegera nga kwegamba kuba kati nze mbadde nakajja ku TikTok okitegera naye waliwo abaana abalina amaloboozi mubutufu ng'ayimba na bulungi naye nga bambi tanaba ku breaking oba kale okuba yakayimba nti baana yogenda okayimbe ku stage nga abantu bakube ku nduulu oba okitegera so ekyo nkyebaliza Katonda yakisinga byonna naye akayimba ko kyengafunyeko emikwano kafunyemu emikwano sina kyayo ate akasente ko sijja kulimba akasente ko tekanaba kujja bulungi bookings tetunazifuna bulungi bookings tufuna naye era tufunayo ko sente butono ate situmina no pushing ebirala ate nga bwino pushing ebirala nti kadi muso baso okubookinga nengerao ate okutwala koko ku media za kayimba bakakubeko kugamba ogeno kakana bakusabye 5 ye bayire kankunyumizeko kano mbadde nkira biti ate nga kakulu lumuna atwagenda ku radio ndoza embera oba ndoza embozi yo bwa upcoming ndoza tulijinyumyako olulala tujafuna ng'obudde tunyumye nga series kubanga olugendo olunene olwa bwa upcoming nze ndulabiddemu ennaku ekituufu kyo ndulabiddemu ennaku n'amaziga ekituufu kyo osobola okukaaba naye nga gw'okaabira nga yeetalabye ennaku yo kuba lumu twagenda ku radio emu
sijja jogera kuba mbandoza mba nnyonoonye kuba waliwo ate abamu abalungi ya nenga weunye musajja mukulu wa buvunaanyizibwa kati nze nga bwondaba waneeno twagenda bulungi ne bakyali baffe ne tumugamba naye akayimba akafo kakubako kennyini akalavu ndikuddira ako kennyini kyalina ngamba okay natuga mubadde mulina ssente meka ndoza yatusaba emitwalo emeka oyalaika yerabidde yatusaba emitwalo gyali 2 okakuba yasooka 2 ndoza ne tukka mpola ne mugamba taata ekituufu kyo ninamu emitwalo 5 nga nze kuba kyekituufu gye nayina kati nga bonda banze kusaawa eno okwata emitwalo ekyejo nokyokyo muganda wange mbabiteza kwegamba bayita okwesika ozanyira ku bulamu nimugamba taata ate n'akayimba kali tekannabakola nti bookings nti ofunayo yadde wabula basobole okakubako ko wakiri era suicide etaano ne bwe guba omulundi ogumu nangamba okay nangamba flash eriwa nenjimuwa nagenda n'akateekayo niwe yakomawo n'etaano nga njikoze eki etaano nangamba zino sente 5 zompadde zakateekamu ki takikugamba no nga tonnabimuwa ne muganga katatoka kuba nangamba wali wawezeza sente tujja kakuba ankukakasa amazima ekyetaano yakitwala kukateeka mu kompyuta yaabwe na simayo yakateekamu kuba sisobola kugamba nti yakateeka kuba yeetooloola bwati tewawera ddakiika n'akomyawo flash nangamba agenyezi n'etaano tezikola pulezidenti oyo mumanyi era mwe musanga era mwalaba nange mumanyi ate era bangi bakola kiraba mumanyi naye nga ekyannoma nti wakiri yandiŋŋambye before nanga akayimba kyo kituufu sente newe yandiŋa ndi sente zo ntono yandiŋa sente zo ntono mulenzi ddayo oyongereko kasente nja kukubira oluyimba lwo kuba kati nga kuba twatukanutuka nga n'ebigere bikoze ekibigubye tutambudde osenge naawe bayira endowooza abamu tebalina kisa naye otunuulira n'abaana neboyi bano abaana bensabye 5 naye nabo njitutte najjo nasyo sigenda nakuba kayimbazeemu mbagambye bwento n'essubi yalitumalamu ndowooza bye bikoli mu munaye ebikwata abantu pulezidenti n'avaako nga tetumanyi naye nga kale mazima tuyita mu buzibu mwana audio vibes era mutuwagire nnyo omwana wabazze n'akayimba ke bambi namulango ina talent mmwe abawagizi kuba bano abamu bayinza obutatutegeera nemwe mutegeere mutuwagire abawagizi baffe nammwe banamawulire mujjenga mutunoonyenoonyengako okwo mwana banenga bwagambye tumunoonye ffe tujja kudda nga tumunoonye era kino kyekibuzo kyengenda osembayo mubuuza olwaleero tugenda tutandikirawo kuba kati ffe tufuuse nga bapatana nze nkikugambye tufuuse bapatana naawe oligamba abantu amin audio vibes tulabye baana bangi abayimba obulungi abayise ku tiktok ekyokulabirako ngenda kuwa muganda waffe yayimba nkooye ebirooto abaana abo bayimba bulungi naye ne bamala ne bakomaawo kizibu bayimbi batono abayise ku tiktok ne bapenetrating endongo ne bayingira industry ya serious golooza obuzibu buvaawa gwe nga gwe kuba naye wooyise obuzize ekibuuzo ekirungi ekisubu kiriwo ekiti kasente olaba tiktok eno mukisa munaye okuba akayimba ku kati nga nze bwolaba akayimba kange nekakuba ng'oli eri muli mugundizo jasengawo nagamba nti nkedde nkoze ka vibe mwana nkataddeyo ku tiktok ne bantu ne bakatandika okkaniriza bw'oba mufango ni obeera eri mu nkwacyozo ochege oli eri mu bukwacho oli mu nkwacyozo oli mu kuba zizibiniza osegeera zikukubye kubye otobitegeera muganda olaba kakola ki ogenda wononya era kati ngawo manyi kati obuli mu bwe Kampala eno kati nga ffe bayira badogo city ofunayo katwalo kagenda kola ngera ko ki ku media kagenda gwe ochega ogena producer omugambe nti mune nkubira kayimba kange munaye ofuna akasimane nga tolina busobozi bunayongera ko kirala kuba bana bangi walonono sobaye likibichi yayimba you drive me insane ko olimba lugena sigala ku tiktok kuba tiktok egina nabigini era we bwana oleta akayimba akalala nga tulipira ngera bagina naka akaliko kyegeza nti noluyimba lutolina kyogenda lufunamu oba namwe mufuna obuwummuze muli n'ogamba kiwedde newe naleeta olwaleera kyekimu njayita no relaxing si buwummuze
kuba kati kankubule buli muntu yenna wakuba akayimba ne kakwatayo ku TikTok oba oli oyagala okipike buli wamu lady yebere naye kakube oba kisegera ndowooza kuba kati ebo oyagala efu kati business ofune mukokokoze ki ko ofunye mu lady kakube ofune ku bookings okisegera demand yebeewo naye olwokuba nti toyina ssente zigenda kwongerayo era ojja kuba ku TikTok kuba yakayimba era oje oleta akalala nako kabeera bwe kati osanyuse abaana sound omwana yanyimbira akayimba bambi akayimba nenge sawo teweyongerako era totunze gundi yo face yo mu bantu maliriza ngo tubuli ekipa kye tulinawo ne platforms zo zolina akwagadde okunyumirawo ebisinga tujja muza gwayagala omunyumirawo ebisinga agenda kulagirawo omusanga n'ekipa kye tulinawo akayimba ke tulinawo kati kapya bakayita ekisindika segira ndi kibebi wali onfudde muzeeyi ngondese nenkanyanya mu fesi kana kanyiriro nakwesonyiwa nafuna manyilava nfukirira bakaita ekisindika era mukanonyeko TikTok gye kali yona social medias osobola kanonyako audio vibes ya YouTube biki wona nero bonsangayo kisegira audio vibes gemanya bwati bwagambye byomulamu tebyongerwako ate tasamirirwa kiriza tukome wano for today ninga tujja munoonyako kasaana abanga atuyise tugende maaso tupushinge endongo mpola mpola kuba bana Uganda bali talented betaaga chances zaffe buli omu naawo omuwagizi omwana soda nza abaddewo mutayi abba abaddewo ali eri emabega mpola mpola kama Katonda omulungi akutukuumire